winner by unanimous points decision is Simon Chemonti abadde mugumu. He's a professional fighter. Ba mbadde nsuubira nti agenda kunokinga down mu bbanga etali awana naye abadde mugumu. Mu professional boxing wali abazannyi bwe batyo nga bw'omulaba nga alwana ayinza okuloza tamanyi. Naye nga bwe mufeesingana okakasa nti akola ki? Alisiivinga ate kyakola kitegeera. Because alisiivinga ebikonde ate asobola okubisimatuka.